kubeerawo abamu batuvudde ku maaso mu ngeri ey'obukambwe abalala basibe tebasobodde kubeera wano. Jjajja waliwo omuntu omu annume eyali badde wano ye Umaru Magala abali ku Kibuli mummanyi bulungi. Omwana oyo abadde akola mu ofiisi ewange era gy'akola baamukwata ne bamujwetekako ebisange bya terrorism nti aweesa ebbomu. Umaru omwana weggonjebwa, omwana ow'emirembe, omukkakkamu, abamumanyi mumumanyi era yali badde kubeetala wano ne bamutwala e Luzira. Baamuleese wiiki ewedde ne batugamba bakyanoonya bujulizi ne bamuzaayo akomawo mwezi ogujja. Naye ekinnuma jjajja katono maliriza nti mu wiiki y'emu DPP n'agamba nti abanene mu gavumenti abaggyeko emisango egy'amabaati ng'ate bakkiriza nti baagagabana nga n'obujulizi weebuli. Twalirabyeko nabo nga bagendako mu Kaguli, ndabe namba 2 mu ggwanga, namba 3 mu ggwanga, Minisita of Army nga bayimiriddeko mu Kaguli nabo basabeko ku bbeeru bamanye kye bayitamu. Naye n'oga nti ate Umaru ne banne bakyanoonya bujulizi. Kiruma jjajja ne Ssekuluma yonna nti bakyanoonya bujulizi. Twasabye waakiri babatwale mu High Court gye balina obbawuzisa kwa kooti eyawansi tebalina bujulizi. Oli n'agamba tebannalaba bujulizi, ate abaliko obujulizi bo tebali mu kooti. Musabire ensi yaffe buli ayiwa omusaayi olwaleero oguli halaali, tusabe omusaayi gwa haramu gukome. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idi mubaraka.